yo tusooka ne tuteeka mu boira sabuni akozesa noodles ne tuziyiwa muno. Enkola yo ya njawulo n'eri tulina methods bbiri ezitabula sabuni. Kati eno bagiyita ploda machine. Ploda nga bw'ogiwulira ekozesa amasannyalaze. So sabuni waffe tumukola ne tumuteeka muno n'aviiramu eno ng'awedde. Kivaamu nga kitole nga kiwedde n'okusitampingibwa tusitampingira wano. Ekyo kyekyenjawulo ye teyeetaga kusala. So tulina kino ekyuma. So kino kyammeka? Kale kino ekyuma kiri mu miliyoni 10. Miliyoni 10. Kyo kiri automatic. Okay. Kati twabakolerayo n'eno eno mixer ng'ogyeko eri eyama electric abantu abatalina amasannyalaze waka ddala abantu abali mu byalo. Mukono otabula era mutabula bulungi kuva wansi paka waggulu. Yes. So nazo tuzirina. Naye bayammeka? Kati eno ebeera ya mitwalo 3. Then tulinayo zino table cutter. Olaba zaawukana sizes. Waliwo kano akatono, waliwo n'ennene. Kale n'ennene ya mitwalo 3. Entono ya mitwalo 3 eri ennene ey'emitwalo 4. Kati wano wetusalira sabbuuni waffe nga tumugye mu butiba bumoldi. Kati tulabe n'eno ennene. Kati eno esize ennene nti omu asoosalira eno omulala n'asalira eno. Kati output yono eba nneneko okusinga yooli naye nga yenna sabbuuni asalibwa. Kati eno method eyawukana n'eri eya ploda. Eri ploda amasannyalaze no tewetaaga amasannyalaze. Mukono oli mu kyalo.